Abasomesa ku ssomero lya Seta Junior School Mbala Mukono bateekedde abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu akabaga akabasiibula nga beteekera okutuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka guno. Kateekeddwa ku ludda oluliko ebidiba ebivugirwamu era nga abayizi baweereddwa omukisa okufuna essimu okuva mu bazadde baabwe basobole okwekuba ebifaananyi mu ngeri ya selfie nga babiweerezaako abali awaka. Lubadde lunaku lw'abayizi ddala nga bakkiriziddwa okusala n'okusiba emisono gy'enviiri egy'enjawulo era nga basanyuse mu ngeri ez'enjawulo mbadde okuwuga, okuzina n'ebirala. Ku ssaawa 8 bagabuddwa ekijjulo. Olweggulo wateekeddwawo okutambulira ku kiwempe ekimyufu kiyite red carpet kwe bambalidde engoye ez'enjawulo ne boolesa emisono. Oluvannyuma bwansiganyiza ebirabo nga abamu basiimye abasomesa baabwe n'amabaasi olw'okubasomesa obulungi. Exchange your gifts. Exchange the gifts. Over which member? Aziku and Simonette. We wish you great success. Abamu boogeddeko ne Bukedde TV ne balaga obukulu bw'okuteeka obubaga nga buno. Making sure that we are going to get 4 aggregates. So this guy is also encouraging parents to take their children. When you remember what they organized, you remember your friends. Letitia Nabirye ku lw'essomero alambuludde bw'ati kabaga kateekeddwa. Abaana baffe tubategekedde malako omwaka ne bankubadde tukyali taamu ey'okubiri. Kyokka waliwo abalongo abasanyukidde ekivvulu ky'abalongo. If you know you are a parent and you're seated down there and you are, like, I don't want to pay for my child, please, take your children to Nangole Stadium for only 10K. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.